Tamale oganya kunza bikibuzo kya okuva 9 yes kabaka buchangazi tunamulondo yes lodi funa bakatikira andi kugambye bali bona badde ono kye kugambye kiri kimu the last Ktikkiro mu Buganda mayanja ankanyi stood with the 4 people Masembe Kabali Mulira n'obululu yafuna webuli kakati nkugambye nti abaganda bababbira ku kintu kimu Mayiga si Ktikkiro wa Buganda Mayiga wolole wa kabaka kubanga ye wolole wa kabaka andi kuwulidde wolole wa kabaka olw'okuba taina political power na judicial ye kabaka yasala wagaana okutwala gavumenti ya kitaawe gye yalimu n'atuzeemu medieval ages bonna be bamu andi nkugambye Ktikkiro wa Buganda yasembayo yali mayanja nkanji tewali Ktikkiro wano bawolole bano bawolole bakabaka ba assistant be yes kubanga kasitogaana ekisooka kabaka yagaana okukkiriza okuzzawo gavumenti yali kitaawe gye yalekawo obote gye yakuba Museveni n'agituddiza mu constitution mweri regional tier lwaki kabaka akikola bwati anti in under regional government mujja kulonda olukiiko lwa Buganda naye ate kale ekikwewuunyisa bamayiga abo tebabala kabaka bamuwako 15% of the lukiiko standing committee. Why? What you don't know chemuyina okwekkaanya kati ku mayiga oyo ne bano n'abagereka yes kubuulira lwaki olese byakingobitya kabaka nedda sibijja bwekibanga kabaka yakola embeera eno okuba lyerera Katikkiro tetwaki tuteeka Mayiga yekka anti kyenkubuulira bonna babadde kiika kabaka ogambye nti bonna babadde bawololobe kabaka yatuzayo mu medieval ages kyolemeddwa to explain. There are 2 issues. I've told you there are 2 institutions in the constitution. Yes. Museveni restored the government of Buganda that abolished. Original yaddawo. Yes. Bano kye baakola ne bakwata kino ekiri tradition ne bakwata kino ne bakifuula kiri kwata kiwalabye malova Buganda Land Board mu mayi n'obaasa emitwe tewali we bakuwala n'omutusa emisinde talina bwakati n'olukiiko lwa Buganda teruli ono. This is called Kabaka's Advisory Council. Nange ensonga yange eriwo eti bwe kibanga Museveni yarestoringa kiri kyaliko nga kabaka yadda mu 9 kitegeeza yateekawo embeera lwaki Mayiga nkugambye ndi kakati we am moving in tibwe baateekawo kino ekya kabaka nga yalonda n'atuzayo medieval ages he lost. Why? Under an elected lukiiko nga si Mayiga yalulonda n'abaami ab'amasaza there wouldn't be any way how Mayiga could and Nabagereka could hide the kabaka's sickness. Do you think you can hide Museveni's sickness when you have an elected parliament? Yes. Yes. No. Anti nkubulya Mayiga yabagoba. Twaliwo mumbe gyali akubye Mayiga oluyi. What I've told you, nabano nkibagamba. Nti instead of buying, poaching the opposition, encourage the opposition. That's why Museveni came up with the iPod. Museveni does not want to be haunted by the past. The opposition's interest was interested in decimating opposition. The opposition yali agala single party state. Abadipi ne basala amadeero. Museveni came up with a solution. Never sale deal olwaleero. Go back on another ticket. Even if you are an independent, write a memorandum of understanding with the government. Why? The intention of Museveni was to maintain the multi-party. Okay. Kakati ono ye kabaka yalowooza ng'obote nti kancreate ekintu ekyange kyenfuga ng'olukiiko lwange ab'amasaza bange nzimba nimanyiko n'awakanyala Mayiga n'adda mu feudalism. This is a feudalism as opposed. Kabaka opposed any move to go back
ku government ya tatawe kituufu kakati as a result every institution in Mengo was muzzled. That's what I tell you nti olwalero mbadde mpuliriza mbadde mbalaba okuva gundi lwe yajja ne bamaliriza ku Friday ebya organize they are panicking. Omusajja omu abadde ababulira n'abagamba what did I tell you this morning mbadde mbalaba I was watching you on my machines. Omusajja n'abagamba nti America baba blacklistings and the America n'abagamba mwe nembaga nti ensobi abasajja abo gye bakola bagula Zoom. They bought a Zoom system nga kuliko abantu anamu bameka it could accommodate 45 people. Naye nga bw'oba abanene abaagibeerangako nga balagira center n'ettabali bonna anamu abana ye naayogera yekka nono gwayagala naye mbaga nti Sai A infiltrated your Zoom. Nze bwe nategeerera nti Sai A is tapping into their gund Zoom kyagwa emirundi eki Zoom yagwa emirundi esatu nga bagireeta bagikola naye nga batabasobola kutegeera why is it collapsing. Ebyuma bya America biri bye bali bakozesa bye byagisuulanga ne baleeta abachina ne baleeta abayizi kozi Sai A bakola ki whoever eyayogeranga ku Zoom nze nabawuliranga ekiri ku Zoom abanene ku Zoom waliwo abanene kozi America babawulira. Sai A was listening. Anybody who contributed who used to use the Zoom waliwo omunene nnyo alinga ebbaasi ye yayogeranga kesa omunana ogwekiro nze nga mawulira naye zisobola bakuba nange nalimba tya nti mwagala kunzita kakati omusajja abadde ababuulira nabaga nti Mirundi yabagamba ki. This is what Mirundi used to tell us nti musobeddwa eka ne mu kibira at least kakati bulaka ekintu gyekyogera ku lwokubiri naye kyembadde nkugamba kiri kimu nti ye kabaka yalowooza nti by creating a personal institution deceiving Baganda deception will benefit in the process. A democratic institution could not allow Mayiga or another Ktikkiro to conduct himself the way he is conducting. Kakati has a result. Yes. Who is to blame? Kabaka. Anti nkugambye nti abo abavuuka b'emmengo bo balowooza nti institution bajja kutiisa Abaganda nga buli Muganda bamuvuma vumanse nkube kumalewo amutugudu tubitungu bye bano fellowship njikubye nenjimalawo n'Abamerika ne babayoola kati Abamerika bakoze bulanka check linnya yoolabe ebya Tuesday lwachagala Mayiga alikubye mulinyeyo mulabe wambala zino za America. Museveni ajja kulonda ba minister. Museveni okulonda ba minister yali tubuuzizaako ntugandi oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted ajja kulonda ba minister abatasobola kuyingira Kenya ku boda ya Kenya n'omusindika agende awakanyala kakati nkugamba anti Mayiga akyasaana okulekulira kiri bwe kiti Mayiga, when you look at Mayiga, me I know I was very close to the Kabaka until recently. Even when he went to America, what the Kabaka called me into Musoke. Mirundi ngasi kyakulaba. Nemuganda nafumbirwa mala kubuuza kati mala kubuuza bawa. I'm in the government, some no longer free. Nebagamba nti Kabaka ayidde okuga nti ngata kyakulaba. Ensingo bagikola ki? Have maintained closeness kubanga kati ngoyo omuwala ndagire omumbejja. Namulabanga nga Kabaka talina kyayina. Nga ne Gomesi yazeegulira. Bwe baatuukayo ne bagoba buli muntu yenna. Abaganda bakuga nti azze oluvannyuma yategeera ekyoto bwe kyakubiddwa obubi. Kakati Mayiga has a point. He was treating a very difficult patient. Could he come up and send Kabaka was sick? Kubanga that's a problem. Singa Kabaka yakiz regional tier, a standing committee on Kali gye bamuteeramu eya 15%,
ey'abantu 15 be baali badde batuula ku nsonga za kabaka. Kakati Mayiga akikola yekka, abataka baamuddukako, family members abalangira n'abambejja baamuddukako, ali yekka talina consultation. I heard nti Museveni ranga Mayiga over the weekend namuga nti kabaka endaba gye mulabyemu can even get COVID. Bwafuna COVID aba mubi naye baddayo nabo obujozi buli mutwe, obujozi obwo bali mutwe basajja mmwe obutali reasoning nga kabaka ali mu mbeera eyo bakuba obutambi I will crush Baganda. How can Munyankole Gandhi carry out a vaccination on the kabaka? Are they no Baganda doctors? This is a very serious, the kabaka is a very serious situation. Awutugambira nti Museveni tujja muta kuba bamukola ebintu byammwe ebyo n'otategeera nti Diana tayinza genda gema kabaka mu mbeerera eriwo banoonya kintu kiyiwa Baganda ku street bwe kiri bana opposition Museveni abawangula yes kale let me tell you the opponents of Museveni are looking for an opportunity okuyiwa Baganda ku street bakubye mu Buganda ne bakujjamu ate Baganda tebadda Museveni talina formula ekomyawo Baganda eyo teriyo when the Baganda go they have gone but at the problem nti ate batwacting the basoga will follow others will follow Abaganda be basoga bikimu kikasashanagira mu senga kisasana era bwe munda handling a issue eyakadaga eya parliament you have two challenges ahead the way the speaker is going to be elected to Museveni's cabinet reshuffle. If you reduce from 80 to 21 as he is planning to do cabinet yebwenyabonya abantu aba one the person who has been transferred from a decorative ministry to a peripheral one Anyiga. Two, a hopeful gwe baliddeko sente nga bamulyako sente abo abaana bamulyako sente nawulidde omusajja ng'agamba gundi Kitutu ti gwe toliimu nanyonyola Kitutu nja kukuba paka kakati ne Kitutu mukukubira era bagambye mbu bagendagenda mu kooti bampaabire mbu I invade people's yeggwe gwenkuba mu butambi yeggwe nze namashini zezikola ebyo oba mwekwata mwekka oba mayembe muyina etteeka mu palamenti erivunaana amayembe mumpulire kati mumpabirirawa nze ngenda okukuba mu butambi mbamaze okutegeera toyinza kujjayo mutwe kati waliwo abagambye mbwaga amasanyalaze Museveni aleme kutweteekako mutowe yateekamu polo zenfu nembakuba abawulire bangambye yabatumiza naye buli omu ayingidde ekinnya kyemmese kakati nkubulira negamba nti cabinet reshuffle egenda kuleeta Museveni obuzibu. You have a hopeful gwe babbye sente muyinti abakazi babebakako kituufu kasola waliwo munkwano gwange sijja kumwatukiza Kitutu vetted for vice president red paper red paper ayima Kitutu muveeko ani nkubulira kati olwamulyako sente abakazi babebakanaku babasomose egomba kasita okuba mu red paper nga obufere bubeera mu red paper bubalyako sente mukwano gwa minisita yanga bamusuubiza obukadde 3 bwatuka mu minisita era kufuna obukadde nga 3 kakati agulawo oli yagamba mukulisi nabadde kani yakutaddeko nyoko yakutaddeko bamubba bababba kituufu bababba ne balya sente waliwo obuvuka buli mu state house bwefuula obwa state house abakazi ba parliament bubazanyirako ne bubafungula embugo erinnya lyo libaddeko ne bafungula embugo ne balya ne sente amuteringiyo kakati nkugamba nti hopeful atafunye gwe baliddeko sente will vent his anger on Museveni. A minister who has been moved from a decorative ministry to peripheral will vent his anger on Museveni. The dropped one will vent his anger on Museveni. Kakati cabinet reshuffle n'obwa speaker bugenda creatingira Museveni trouble. Already tuyina organic case. Today tufunye blacklisting of the Americans. Kakati ogatteko ne kabaka. Sickness ya kabaka. Ole chidajana. Then ageme ate kabaka.
You see, yes, what I've seen about Westerners, they are honest people. I'm telling you. How honest are they? Even Diana in the Sri Muganda, abana bange seba medical doctors, even if you tell them today, Dr. Mirundi genda okubeka baka empeso mu Muganda. This is a delicate situation. Waliwo ekiseera olukusensa Abaganda tulutya nnyo, tuluyita mulangira, measures. Olukusensa bwe lukwata omwana, temulinnya ekitanda omulangira yakyadde. You don't have sex. Why? The intention is that all the attention should be directed to naye Abaganda okumanya bagezi. Nyina w'omwana ono ate atakiika ewalala okiikayo naye bwodda tomukwatako oba omuwa ekinusu. Ate mwe Muganda kakati omukazi omugezi mu famire omwana wa mujja bwakwatibwa olukusense yukolo omukyala aba yavaamu. Muganda wange omwana we yakwatiddwa tuliyita oluseru oba olukusense oba omulangira jangu ojjanjaba omwana wo, because the woman is sure that even if this kid is admitted at the hospital and the two of them, your husband and omukazi oli yagenda nyina w'omwana ono bayire, they cannot have sex. Kati omulwadde ayina watuuka nga gwe tokyamukwatako, kati kabaka akwatibwako baki? Doesn't he have his own doctor? Diana bwe yalize abawesitaana nkubuulire, they are honest people. If you are a honest person nga toyina gundi fe, why do we move consciously? Twakulya maluku nye believe in which kurafiri nkufira yaki. That's why Sibba sikola silwana n'abantu amufiri dimension ni manye ati byakwekweka mubakabona babino ndi firi dimension njambala iranze newunya nzeke newunya ye mukazi onakkiriza bamukweke nti omukazi owebwe nze nabagamba ti omukazi yenna omugezi gwe omusajja kasakwana nakuzaalako omwana kakati gwe ngaatya mukazi we gwejangu ne bebi ku mukolo baba tudde ne mukazi we omumuteekeko oveewo omukazi amubuuze nti oyo omwana wange. Yes, otherwise no, this is why babonaabona when there is a function come wesaze babuuze oyo omukazi ali mugomesa ennungi wani oyo si mujjawo tulina okyuleezi kakati nze mbirina era mbyambala bwe ntabaala nkubattule nga bwe nabattula bali. Waliwo omuyimbi yagandi yankole kye nakola bali ntabaala nkukube kyenkoze bano nembatuuse Hague nembatuuse okuti nembakuba ejjogo nendibamala baddangawulidde nti the Westerners, this government does not care about the repercussions. If even the president, if he had asked me, one day, Museveni is honest, Obanzi yanjagala bwagazi. I went to 20 BS, we have floods in the Teso. Nembera nekibazo, nembera n'enganda naza ono yaliani. Nanda banga ntasolinga nabo. These are floods, flash floods, gajja amazzi ne gabimba ne gagenda. These are not permanent floods. The area is flat. This is an annual wound. Kakati bwandaba nalaba nga simatirizaaki bulungi. Museveni called me. Nangamba, I was watching your program. Yes, Your Excellency. Do you think I should go there also? On the program? Your Excellency. Do I determine your decisions? Why not? But he had the courtesy of doing what? If I was there, I would have told the president, leave this issue of the Kabaka to Buganda. Let you enforce the Kabaka's doctors. Don't include any Nani Muganda on this issue. Never about Doctor Diana, no. Two,
tunuulira kabaka gundi yeyabadde nayo masiki ya mukisenyi ate bano abaguga ne baga ntumulabye ku gundi mudduyiro akasajja kabukedde kawumba tutu kafungula ndiga kabaka yabadde awo ali ku dduyiro stupidity kakati Mayiga ayagala okulaga nti no you lost it anti ye control ate tugamba olukiiko yaluwamba biki byonna yabiwamba n'akawumba omuntu asinga obusiru Baganda tumuyita mufungula ndiga okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja mala giwunze kakikira akasajja kabukedde kafungula ndiga kabaka gwe balabye tuddeezeeko nti akola dduyiro anti kabaka akola dduyiro eyesimbye bwati ng'omusumaali n'ogamba kabaka gwe kankubuulize President Museveni never said what way. If a leader has problems, they can design something for him. Nayeno katukirize tekabaka ina sinus. Nayeno nayeno masike yomushisenyi. Why is protesting? A country etali mpale. A country kanzu ya mujirije yakaba nabagiriko tudole kuba ayagala bamulaba ayagala bamwe sente. You see, let me tell you, tukita political symbolism. After being vaccinated, did the kabaka make any comment? No. Did he make any comment? No, bagiriko no yogera. Are we ruled by a woman? Are you mumbeja? All of this you mugenda muno nekanyo tumukazi gwe yagala nnyo sente. Mzee Tamale, kabaka yavudde n'abeeranga ali ku mukolo yateeka emikono mabega. Yes. Naba. Anti mu bwakabaka Abaganda tugamba nti emikono gigenze giyitalira ntungo bakusibye oli musibe. That's what he was. Kyebadageza okulaga Buganda. Kabaka is sharp. That's why I tell you nti kabaka ng'akyategeera ali sharp. Museveni God yakimuyambyemu nze kyenja okuviira ku Museveni ngende nange mubatule talina kyampa. That's one. I have sacrificed a lot. Nti mu Buganda Riot singa teyayamba mama nga yali mufu. Mayiga ye inciting nga abantu and become Mayiga become Mayiga will come from the same village if you don't know. Did he incite people? Yes. Era omusajja yali agenza okwocha mama nga yali avakaabu okumayiga yali minister wa information mubakubire ku nyembe mubakubire ku ki mubakubire wa Mayiga tebamusibiranga kumigwa mu lubiri abambo bati bamusiba emigwa genda obuuza ombo ge bayita gundi n'alima teyavuma kabaka mujimba munyamateeka akavuga olubiri malala yabawente ebbiri nga bamujimbi emigwa aleega obuvubuka. So I know Mayiga and I can understand nti Museveni atuleetera ekizibu. Why? Diana teyali kubye kabaka ddagala. The only thing Diana would do kutegeera nti eddagala eririmukubiddwa liri polopa. Era abaalitirtabudde baali badde baani badokita be. Doesn't the kabaka have medical doctors? Kati if anything happens ne president oba abiwulira ayo crash Baganda. Yes. Atodiro kya dokita wakube kabaka eddagala. Muzeyi tugenda kuvaako. Naffe tugenda kudduka tojja tutisira bwerere. Muzeyi Tamale president yabyogera byo crashinga Baganda. Ati kyenkubuulya under what since then nze singa nkyali kati ate bajoze kakati ate badidde omuwala w'omunda ne badde ekitongole ky'amawulire bakimuwa ne sente. Temujja kutulabako temulidda balindebera kasegu ka musansala. Omanyi kabaka w'ekiziba baali bamuyita musansala n'agende wa mukwano gwe n'anywa omwenge n'atamiira n'ayonoona mu ngoye kati bweyazookoka ku makya n'aga nti nfudde ngenda kuswala n'adduka n'agenda mu kibira. Kati abaana bangendanga okusenya enku ne bamulaba nababuuza musansala aliyo taliyo lwaki akagende wa munywanyi we akanywa amalo mangi akadya mu nju ya munywanyi we. Abaana bakawulira nti bakawulira abaddu bakawulira nti balindebera kasegu ka musansala ngaddukira mu kibira nange balindebera kasegu ka musansala ejjoogo lyomukozi kati sente bakyaddewo ekitongole ekiri feeke ekyokulya sente bakitaddemu simanyi muwala waani kale katubalabe ejjoogo lijja kubaggwamu. If you think nti eryo ejjoogo lyamu
That's why you don't advise yourselves. Nti Diana talabika na banda. No. This is a risky venture. This is how you would use Kabakazi doctors. Yeah. The doctors would even determine in writing we have accepted after examining the condition of the Kabaka that should be vaccinated. Kakati wulire ekirala ekigenda okutudisa ku president Abaganda bagamba nti bwosika ekitajjadde balyanko we are going to run away. Tetujja kuttirwa bwereere. Abaganda bajja tutta kubanga kugambye nti bano bazanyira mu ngalo z'opposition. The opposition people have captured Buganda. They want to create a situation that empowers Baganda on the street. These people are inciting, they are falling into the trap. You cannot get a Munyankole to carry out a vaccination kukabaka afana bwati as if he doesn't have his own doctors. Two, look, omukazi mbayo eyetakula yakana yetakula munyono yetakula mukwawa yetakula mbisabi naye bajjagala mwe banadini abakatoliki mwe mwakoze mu DMT ne mutukuba mukalu eyetakula yebajjagala. How can you tell Mbayo to be master of a ceremony at a ceremony where government is paying the last respects for Archbishop Rwanga? We cannot fight you. We cannot protect you. We shall not protect unprotectable people. You have reached a level. Gundi Alex Mukuru yagamba ti omukulembeze wa Uganda bw'aba agenda okuvaako aziba amatu. Era yakola ebifaananyi nga abakulembeze bonna amatu masaleko aga Museveni n'agalekako. I'm saying ne Museveni either bad advice oba ali busy. You cannot busy how? Mwe mwali tudde mwali gambye. If the minister of the presidency bakomya wona wunya ali indicted America baja muyolerawo. Include that boy in the cabinet. Ndoma jaba muyolerawo. Kakati kugamba wait. Until look at their mistakes. When you see they tell you problems are like armies. When they attack you in battalions. We are beaten by the international community. We are beaten inside. We are beaten left, right, and center. When you panic, if you don't get omuwala je ajja kulira ekitongole ajoge buli muntu kale mujoge nefe twagenda tetukyadda biringwa nkoto fe twagenda na kino kyemba kulyanja kibajjako kuba kijja kufiira bwerere nze manya Abaganda bawuminga nabaga nti when you see Baganda removing reasonable people they are planning a riot kakati bemuzanyiramu nti Mbayo what warranted Mbayo okubeera master of ceremony ku mukolo gwa bishop nga a few days ago yavumya abakatoliki mwaliga tebakyalizoninga amatu masale mwaligambye fe abagezi twalige nti normally minister of the presidency yabeera master of ceremony. The reasonable people, because we are fighting people babalabe baffe, they will ask why this woman has not been master of ceremony. Tukiita inoculation or preemptive. Mwali kubimulezi paper yamu mba isolated for fear of COVID. Omuntu nategeera nti mba tali ku mukolo lwaki tukiita inoculation ne Mayiga naye saaba kuba mugezi nkaffe Katonda be yawaakiri emikolo gya Kabaka kwe yali badde baaligaisa abasajja Kabaka yagenda okubeera omugenyi omukulu ne balabawo Semakookiro. Semakookiro n'akawata ekiwandiiko n'akiwa minisita n'akisoma Abaganda ne bategeera. Ate wulira isaawo nnyo tegenda kusoma nkubuulidde nti if the Kabaka is sick and there is a possibility of dying, what do? What you do nti okola simply gundi politics of symbolism nti tukwata ekiwandiiko ne tutwala
gundi ku mukolo kubanga ono Jjunju ye bamumanyi ono simanyi ono omulala ono simanyi gundi oyo omukyakaze ennyo oyo kakati ayina decency yono ani gundi asabangali ambokotoleeta oleeta ono Semakookiro kakati Semakookiro ng'atuulawo ng'akwata ekiwandiiko abo abaana oba abaffe bazzukulu baffe tubasomesa ne babeera shapu akwata ekiwandiiko ng'atudde mu ntebe tatula ku Namulondo n'akikwata n'akiwa omuntu obubaka bwa Kabaka tasobodde kujja ene sensi b'Omuganda we runo ti olaba Semakookiro yaleese ekiwandiiko ekyo kuba Kabaka tabikwa mu Buganda Kabaka tabikwa ekyoto tekizikira basanga bateekawo omulangira mulala omulembe guno gutiko gukimanyi Kabaka tabikwa tegukimanyi anti mukibabuulye nkugambye nti Mayanja Nkanji bwe yali ava e Bungereza n'ajja mu Uganda bamubuuza nti ng'ozze wekka Mayanja Nkanji yagamba bwe twagenda bwe tuli ne bagalaba akasajja kano tuzze Amini akomyawo njole kabagamba Mayanja Nkanji abagamba muli bagandamu Kabaka tabikwa n'okuzika kuba silent ku Namulondo mulabako mulangira mulala Tamale yes nkugamba Mayiga Peter Mayiga okuva yajja ku bwa Ktikkiro yakoze kinene nnyo okuba no institution eno agifuula independent muliriza ng'agifuula independent ng'agisakira ng'agisakira ensimbi nakolakana akasajja ka New Vision Kabaka amuwadde akwate kabushenga tumulabeko emmengo byabaganda Peter Mayiga afudde obwakabaka independent financially Kabaka talina sente Mayiga yagenda n'atabaala kakati do you know that the Basoka can bring their king ne bamusiika mu masiro Mayiga yagenda n'atabaala sente zonna n'atabaala wano nga ne UNESCO emuwadde sente n'amasiro bazze Kabaka enkuba egakuba n'addira kino ekizimbe Amini kye yazimba n'akimalako ekizimbe tekikuba nagumu kyonna kiyuuka kiti Mayiga is operating on deception n'addira empologoma n'agitunza mu kifaananyi kya Bikira Maria Lubaga bibimukubye n'addira engalabi gwogimanyi mu Buganda babajambaje giwunyeko babajambaje kigatiko engalabi etegeeza ogani ya musajja mu Baganda Mayiga yagiwanika ku Bulange neŋŋamba Mayiga ndimba kuba mugezi oba mugezi nganze twaliga nti trailer yakitomedde teriyo mwana wa ngalabi aba mwana wa ngoma naye nodda obusajja n'obuwanika mu kibuga ate engalabi nkomole ate agibajjuddemu Kabaka ayite mu ngalabi ate mwana nge musiye yagitona oyo omukazi kati ekitundu kyani musatu buli ekitundu kyani ani amugabana Mayiga was young Mayiga was overwhelmed with the appointment mbagamba bulijjo nti abasajja bala batusinza amagezi batusinga when Muswati was going to become king bamutwala ebweru n'asoma mu Royal College gye batwala abalangira ba Bungereza. The second point Gundi Kiruba bwe yali agenda okubeera president yatwala mukazi we where first ladies are trained babasomesa to conduct yourself as a first lady nti lukwati Clinton bamuleze omukazi le wenziki naye nga bamanyi nti we are planning a woman to become president of the United States. How did she conduct herself? Tugeze gwe commander in chief gwe president nakwana mukazi okolaki kakati tugeze oli chancellor Gundi chancellor Makeeri bawe professor kakati kinga chancellor Makeeri agenda ne bawe mu G8 kati ate spouse ye spouse wono omukazi kati ate gati gaba first ladies you are trained. These people are not trained. This is the reason why you can take it. Temuyina ba advisors abasoma PR. Mujoka bijozi bantu. Mujoka bijozi. Batuma jana nga tumuteeka wano. Mwe atusomesa. Mumbere ni umuze anti enkubuuza. Kikolwa mu Buganda sawazi. Nti kakati yonna bafaanagana. Nti tebatraininga bantu. Who can tell the president? Era nabaga nti mudiyo omusajja nga Kintu Musoke. Those elderly people.
mubateeke mu State House for consultants. Toyinza kudya Nakalema mukazi n'omusindika Kibuli atwala obubaka bwa president. You are humiliating the Muslims. Omukazi talina na jeneza. Which means whoever sent Nakalema there, he wanted to humiliate the Muslims. Yes. No gamba gwe nti bali omunsi eyavayo n'agamba nti gavumenti yesenebana nazunga wano nazunga egi nazunga oyo. Does he have credibility? A man who said who pinned the government n'okwata omusajja eyawabira Besigye nga DPP nti yakuta omukazi n'omufuula chairman w'electoral commission. Nedda si Kajogo, tebalina ba advisors. Ejogo lyonna omulenzi yetujoga ne tudduka. Ffe tuba tumuteekawo nange akoma sikuba ennyondo omutwe nga nkoma kukola ki? Mwe mulina passport etwala abantu. Mwe mulina passport etwala abantu. Did I report? Nze ndi mukwano gwa Museveni naye ntende waliddwa. When to say you cannot defend undefendable things. Tuyinza kudda bali onsi eyavaayo n'akuga nti guwase n'ebanda n'abanga azunga kwa kibisopo n'okwata ono omukazi ombayo eyavuma abakatuliki n'ajja abeera master of ceremony ne mugamba nti gye mwatwala esente ewa kibisopo Lwanga esente enteeke mu bokisi ezitagenda kuwaya abasajja ne bajja nti bazizikima ne bakwata n'abakazi apo tutule no arrest mujimpe njagala kese eyo mujiwe miso njagala ennaku ezo wesibakwata. Let government give that to miso wesibakwata abantu abo mu nnaku bbiri. I will arrest those people in 2 days. Give it to me. Police neyogera nti erina gwe. Is it normal? How many bagagga abafa ku lyato? Did you see people raiding their homes? No. Why is this? It follows into my argument that they are itching to get any factor that can power Baganda on the street. This is why the Kabaka must be treated differently. What the president can help us, I think they put the information. I think they put the information in Chabangereza baganye. Abangereza bagamba hospitals zaabwe nabate bakyagala abantu bafiira waabwe. Ate miso bwekubuulira ate wakati miso kyekimu ku bitongole ebikezi. I was rated 26 mu nsi yonna. When I tell you something anti originally kubanga biboogera tebikwatagana esiki nze kangooli nabagambye nti singa omuntu wakubuuza nti wasuzeewa Mirundi wasuzeewa what does it mean? Kitegeeza oyambadde bubi. Wasuzeewa oyambadde bubi. In many cases omukazi yayoza stocks okujjako ab'eggume but those who know abalabaga nti buwenzi nze njoza ndaweeyayo naye Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Michuki yali mugagga nnyo one of the richest people in Kenya. Abamawulire ne bamukuba nga alina stocks enjulifu. Omukazi we yavaayo ne yeetonda. Why? Omukazi omutegeevu alina okumanya essuuti dadi ogenda kwambala ssuuti kyenkya n'amakinga nti yeeyo ne saati ne bagigolola ne tayi gyogenda okwambalirako n'engatto ne socks. Kabaka ajja atya bw'atyo yasulawo is properly cared for nga ne kanzu temuli kakati ekyo ekifaananyi kyekitunuuliza ng'oggyeko eno masiki ey'omu kisenyi galubindi ziri eno naye kabaka akubye n'abagere kabaka amukubye yalina omukola galubindi ziri eno olina gundi bweti anti abakuba bombi abakuba bombi kakati tetolaba kakati abatera kugamba nti enkofiira ogitwalawo era girabye n'amanya nti kati oyo wantaloze kakati atadde mu byambalo kuba toga nti tagimanyi amanyi n'amakulu gaayo naki n'amaanyi gayo bwegenkana nti bakeera mu kyagi ne basoma
tewali we baddaze okubba mu ssente ne bamukwatira mucapu yange nemusanzeemu mucapu naba kugenda mu kereziya yalizibya newosityanazitwala kyobalaba ebyammwe ayingira kyaki nabba sente newositya namusanzeemu. You see, I sometimes bring a humor. You see, when you're a good mass communicator, you involve humor and kakati nkubulya negamba nti look what the mistakes they are making. Ezozo andi nkugambye the President Museveni, if his intelligence are not telling him, he should realize that one, how would governments go in Africa? A coup. Our soldiers cannot organize a coup. Disputed elections. Bubi wine yabivaako nabalekera America. Case nagibuukamu ono anamacha Chief Justice n'alwana ne munne case nefa yoteridda. Nenkuganya ekyokubere bayimiridde ku revolution. They have captured Buganda. Nabagamba nti an MP in Kampala is more important than the 10 MPs from the urban areas. Kubanga government bazisuulira wano. Kakati bano basalawundinze Buganda. They are planting everything okuinciting Abaganda. This is why I say tinewunya okulaba ng'ate President Museveni asobola okukola n'aleeta mu maaso. He needs an efficient, even if it means buying experts, Europeans. What do we buy into your pussy? But should the $1 I was watching them. Museveni needs a communication team, an expert one. Even if it means hiring. Nepotism, tribalism will not work in this. He needs a communication team. Two, Museveni needs a diplomatic team to handle these Americans. And the European Nabaganti, our Europe was wagenda kuddawo Commonwealth, wagenda kuddawo America, which you are having. America babateddewo blanka check mutieyo. Tebabadde manya. Ofono naseka. If we want to develop a diplomatic matter, Museveni should organize a retreat for diplomats. He has Ayabale, has Kutesa. In fact, President Museveni to organize the Chankwan's. He rather organizes a family meeting. All of the problems don't originate from Chankwan. All of the problems originate from the Paris. I told you Chekura family. Abatawanye gwanga bonna ba mu family. Ekyampanzi tebaliyo. Eri amalabiseera. Olumbe luli mu State House. Bebalwanagana. Bebalwanira kasooli, bebalwanira amata, bebalwanira business, bebalwanira polo z'amasanyalaze, bebalwanira muleya. Ba mu State House. Kakati ya America, what these people don't understand. America balaba nti Museveni agenda ku Israel, but the power will be given to the mafias. This is why the Americans will dismantle the mafia gang. Okay. Okitegedde nti America balaba nti Museveni bavawo. We shall take Uganda to Somalia. Organize igundi ko trafficking enjaga obubbi bonna buli ludda wano. Kakati bakitegedde nti when Museveni retires, who are the possible successors? Nti baba bavudde mu kibiina ky'abayaga. America will dismantle capital bombing. Bonna kumpingo tubalabeko nga batembenyi mujje gitemba. Yes, this is what the Americans are doing. The Americans are predicting that when Museveni retires in 5 years or 10, they would be successors as criminals. 5 years. They will have a state like Somalia sponsoring criminality in region. That's why the Americans are tough on you. Ask me. But the Zoom ne bajugwamu. Ekyokusatu, President Museveni akkirize baddokita ababe bakolagana n'Abakabaka. Katusabe Katonda
nti eddagala Diana lyamukubyemu terituleetera ekizibu naye bwe kiba nga muli mu tribalism nga teri muntu mulala yenna asobola kuba kabaka ddagala awugudde anti babuulidde mugudde mujja tuttisa ffe tugenda badinamusinga myangu otundinamusiyo kubanga anti nkubuulira nedda sijja kukkiriza siyinza kukkiriza nti pulezidenti yeetawulira butambi bwe bakuba omuntu n'agamba nti omulambo gwa Kibisofolwanga bagutwalako ekisozi ne bagujjako obugere era he repeated several times becomes a factual laba abo bagezi ba Museveni laba akakasajja singa baanawusize nti kabaka is dead Mayiga yaligambye nti gwe twalaba jjo ng'ali ewa Uhuru Kenyatta afuddeki singa Kampala yakamuliro singa batusedda so if you are messing up yourselves sina kyembafunyeemu kinene to die for ngamba bada bange nti violent marriage must be beneficial to the family sina kyembafunyeemu kujja kunja omulenzi okunia ku mutwe n'okukola kino okukuba amawulire bwe muba nga you are messing up things nga muzimesinga mukwate n'ekitongole ky'amawulire irungalajje irunajje irulyajje bagwe wali sente abalalambwa if you mess up yourselves ate ze siva mu byabufuzi eggolo gy'obadde okuuma omupiira bwe gukyuka oteebawa ekisozi ya motoka gaasi egikubawa mabega egikuba kiva me I'm not going to leave politics golo gy'obadde okuuma jerasiri omupiira bwe gukyuka oteebawa I've warned you nembaga nze sijja kuttibwa bintu byange kolaki sijja kubula bintu byange you continue making mistakes after mistakes it is the time the Kabaka's doctors to take a prominent role nga badokita ba Kabaka be bakola ki be bamuliko badokita bani kakati eyo fomu temugimanyi fomu gye vaccinatingirako ega nti anything that happens after vaccination is your responsibility yes nabagereka natula bali kubayagala nnyo sente oyo nabagereka ajja kudduka ate bajja hatinga family bajja hatinga nze mbabuulidde anti yenkubuulira oba tebalina sente Museveni abawe Museveni atuwaddeyo kati ye Museveni fe atuwaddeyo batutte ekimutwalisa Diana akube kabaka gundi teri Muganda abikola ono kabaka gwalabye afaana bwatyo batugaye nti Museveni yeyamusse tukyali Abaganda baga nti okyali kugwa gundi simanyi endiga erinnya ennyumba Ekibisopo bamugamba Museveni akatambi akakuba Museveni era singa mbadde nkyaliyo mu State House we would have a replay of that gundi recording and we study since then didn't Museveni meet Mengo leaders why did he say it under what circumstances nefe Museveni atuwaddeyo batutte tetujja kukkiriza no situjja kukkiriza ffe kukola mistakes ze bakola nti obusajja bwa musa nze nja kujja namusinge omukazi ayingidde obusiraamu omukazi ayingidde obusiraamu bamukomola bwe nyambulamu saati ya Museveni nenjekanyuga eri nenteekamu endala kinene nnyo size mbeeramu bwe nabakubira t-shirt zange bazigula bwe nabakubira enkofiira emitwalo 2 bagigula mbalaba babeyambadde nze babikulya abalungi mutima ffe tuli kubakola bukolezi mess up your things mess up the Kabaka issue wetwabukanira ensi etuuka ekiseera n'okkiriza abasajja banywa enjaga ne banywa amayirungi ne banywa ki naye Katonda abaga nti munyuke tebagole gwe bakuulako bukuuzi ate lukwago bwe bamubika anti kyenkubuulira ebyo byonna ekiba bikisa Abaganda bantu bayike muki ku kkubo yes banoonya bantu kukwa gundi yagambye Catholic Church njebaza yayanukula Bobi Wine kiki ekitta abantu baffe dirwe bataafa yes dirwe bataafa naye you were inciting the population okuleeta mbayo you were inciting the population dana okujjawo n'akajjala n'akuba Kabaka eddagala ono gwe mulaba ali free bagambe nti dokita wa Museveni yali mukubye Dokita Kiseka yali musawo e Masaka yafa tayingidde mu ekereziya bwe ne baleeta omusajja omukatuliki yali alina heart problem n'akutuka omutima Kiseka ayita mu ddirisa
abakatoliki baali wewa sigenda kubanga nsuko wana ne program ya bavuga bantu naffe irangena kubanga mbasaba mistake after mistake no kali nkatage manya ngena kubamberekeza ninde onako olwencha mu face to face esaba ja kuba 2 onako olwencha ku mani pose mbera ne tambo onako okubiri program sharp talk sasa tupaka sawa 5 onako olumukaga mbera ne program zabike okuva kusanya ne sawa paka sawa nanga tuwe n'abantu abenje wala batuni ensonga ezikoza muri mu gwanga abeni UP NR na bushe nyabala butubera nabo katogera ku nsonga. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Abasilamu bageze kisibe kirugi eranga mbasambwere nga mwenyeza Mungu abenga tusasebe na bitusobeza mu gutambuddemu. Ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters